comedy n'obuzibu obulabe bwa obudde bwabalemye okukwasaganya show ng'eyo nti no twembye ba comedians bangi wadde yatugambye tebawera 10. It is a whole bunch of comedians. Lwaki otandika show ku ssaawa emu kuba amazzi yaabwe nagirabye from there is no way you can start show ku ssaawa emu nolowooza nti nno bakomediani bonna boolina abayimbi bonna bolina bagenda kukola ki kuggwayo kubanga obuzibu obulala bwabula nti n'abayimbi bennyini ate bazze ne bawamba show kati nga King Saha yabadde nga ali mu kulonki Yes, tubaniriza ku Team Life Experience olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Silverback tusobola okuba nga tukutuusaako ebinyuvu ebiwoomu amawulire agabadde mu week ne mu weekend gye tukubye amabi kati musekaki olwokuna saali wano nsonga eringa erimu eriye wiiki gye mukubye emabega wiiki eri last week ate ne weekend okitegeera mark my words well yes okay ama abatulaba njagala okuba nga mbeeyanjulira nze ssebo w'ekibuga omubwenti omubejja Diana Kanakulya ono mugobe ku set teyasoma mawulire okola ayogera nani life experience olunaku olwaleero tuba tutuuse okuba nti twanjala ensonga ez'enjawulo ezibaddewo mu wiiki ewedde wamu ne weekend gye tuyiseemu amawulire mangi nnyo era tugaleeta wano ku pana eno n'abantu bendi nabo ne tukubaganya ebirowoozo ate ne tuteesaako bye tusobodde ate ekirala buli kirowoozo kya muntu kinnoomu omuntu bw'avaamu ekigambo wano n'avuma omuntu oba n'abaako kyakola yaba akyogedde si ffe ng'aba life ki experience nze ssebo w'ekibuga Diana Kanakulya omubwenti musajja mukazi naye nze ssebo w'ekibuga ntandikidde ku side eyo ey'omwami Liam Prince abalabe baffe aba life experience Uganda mugamba muti eyo muli bulungi mwebala okubanga mutusubscribing ya channel yaffe ne mubaako nga mutulaba mulimu abatemamu obuntu bangamba wano nakulabye kuliko ekikyalo ekyo ekinene kibbosedde mugamba no yugolaba takoma kuba bbosedde n'abaami abakyanganya naye nga ensonga ezo akadde kayitawo wiisi andi ne bannange ku pano akazindalo nja kazze eri omukyala ajja kusembayo olw'ensonga ezo musobo omukulu Josh MC, the Amplified King. Thank you so much for liking, subscribing, commenting, Life Experience Uganda. Ate Prince Kasita anjudde show. Asha navabuuza ku bantu. Banaye mwebale kutulaba mwebale kutwagala abalabe ba Life Experience Uganda okubaweereza tusinziira ku Silverback ekifo kiri ku Salama Road gwe no munnange yeetaaze ebyokulya n'ebyokunywa. Monday oyitewo ko olunaku lwa Monday babeera ne pizza buy one get one olunaku olwokuna babeera ne pizza buy one get one amanya n'eddoboozi nze Asha n'akana matooka tweyanziza nnyo nnyabo muwala wange wadde ekyanyabo tokyagala naye lwaki ompitanga nnyabo nkuwa kitiibwa ebyo ebintu byankubyemu naye nga twongera okujjukiza nti Ranks Auto yeyekkaanye n'emmotoka ezakabi luxurious cars n'emmotoka endala zonna ze wandyetaaze ate nyamuwagomba yamuwaki ensiga emu kuba tenyama ampemu BMW nobale BMW ebaluma alamu nanduga naye nakamunyonyola yateekako obusekanya obukoma namuganya ndeeta ensiga emu kuba tezinyamba ompa emmotoka njambe okay bwetyo tugeze mu mawulire agabadde mu weekend ebadde nkambwe ebadde ya buliro naye kyali wange yabakozi ani ate omukulu wa business
soko kuliseyo abantu manyi bakuliseyo omanyi weekend ebadde enzibu nnyo njogedde bingi nnyo omulala abakuliseyo ati kyengamba oyina okulisayo abantu mu weekend kuba weekend ebadde empanvu nnyo mubaddemu ebivulu mubaddemu emikolo mubaddemu abafiiriddwa kakati ekikyaliwo oba ekiriwo kati right now kya show Comedy Festival. Comedy Festival yabaddewo olunaku lwadde lwa mukaaga wali eri erugogo ku Uma Grounds showgrounds ababaddeyo mwategedde kyekiriwo naye kyeyo yatambudde bulungi yamusaze kanyambale ne galubindi temunjogera ebigambo Comedy Festival promoter yenna amanyikiddwa omugunduukirivu ennyo mu ggwanga Uganda n'ensi n'emiriraanwa Abitex Abe Musinguzi twakedde ng'olunaku olulala ku luno nakkiriza nagaa nti nno show yakoze eki yansaze era yavuddeyo najja n'ayogera ebigambo bingi nnyo nakkiriza nga show yamusaze omwo n'ateekamu abantu abatasobola kuleeta ssente ngo batimbye ku bipande omwo n'ateekamu abantu n'awa ranks abantu nti nno bacomedian kuba jjukira show yabadde ya comedy on top of that kubeera nti no show yabadde ya comedy n'aleetako n'abayimbi abatatera kulabika abakadde oba bano abafeded artists abatatera kulabika nga Juliana Kanyomozi Irene Namubiru bonna babadde ku show however show yagitaddemu ssente empitirivu naye ate mu return teyafunyeemu si kugamba mbu teyalanga bulungi naye kintu jjukira it was his first time okutegeka comedy festival era ye yasoose naye ebyavuddemu tebyabadde birungi ye mwennyini yavuddeyo ba comedians abamu basoose ne bamuyisaamu eggaali naye n'abayisaamu eggaali abo babadde lutalo comedian ngani babadde n'avaayo n'agamba mu bacomedian mu Uganda yonna amazemu amaanyi ako temubawera bacomedian 10 abakola ssente obatimbye ku kipande jjukira yategese eki comedy festival njagala omenye mba comedian abo yagambye mu Uganda yonna ng'ogigasi tewawera bacomedian 10 bw'osobola kutimba ne bakuleetera ssente naye ng'ate buli comedian eyazzaawo ssente ntini ze yasembyeyo okufuna eyo yasinze okufuna ssente ntono gyadde emitwalo emeka 5 ne Kasasa Wumi teyafunye 5 comedian gwe yasembyeyo okusasula ssente ntono yamuwadde emitwalo ne Kapere naye bamuwadde 5 otegedde naye n'agamba nti mu bacomedians 10 abasobola okuleeta ssente ngaawo n'ogamba nti kati ntimbye Mariachi ntimbye Maulana and Rain ntimbye Madrata Nchiko ntimbye Amoti bebo kabe yamenye kitegeeza Maulana and Rain Madrata Nchiko Mariachi na Amoti bebabadde nga bakabe bakomedian bosobola okutimba ne bakuleetera ki ssente kati nebuuza batumbe tukyabaleseewa basane ne Chukamba kyabaleseewa bosi ba comedian on top of that n'agamba nti ate abo w'obatimba tebasobola kukolera mitwalo 5 Justin Nantume n'agamba senga waffe nannyinizo n'agamba nti ate oyo w'omutimba ate yamuwadde miliyoni balagana miliyoni 2 nasooka n'amusimba akakadde aka Uganda Post azze ku stage amuyisizaamu eggaali yavumya Abitex n'akaaba obuziga bw'ekirogo amubanjiriza ku stage ku microphone yamuwaddeko akakadde nga kyamubanja akakadde Abe kati bwe yamuwadde akakadde awo ku show yamugambye ngenda kuwa emitwalo ameka 5 njagga kuwa ku Mande sheeganye n'agamba n'abaana ababadde ku mulyango bafunye wadde ekyo kuba abaana be bakolera ye n'agamba show yamusaze n'esalo n'ekakalagga takirabangako naye nti nalabe ku show yagira like yagitegese mangu teyagirangidde kabanga kanene anti kati yagendedde ku kirinoze nga gyabadde alaba comedy store ejje running ndoza naloza ajja kizimba mangu yayigalanze comedy festival ate nga kuliko abayimbi
abayimbi teyabalanze mbw ate teyalanga Juliana teyalanga Irene Namubiru yasinga kulanga gundi comedy kati n'obuzibu obulabe bwa obudde bwabalemye okukwasaganya show ng'eyo nti nno tuwembye ba comedians bangi wadde yatugambe tebawera 10. It is a whole bunch of comedians. Lwaki otandika show ku ssaawa emu kuba amayisi yaabwe nagirabye from there is no way you can start show ku ssaawa emu nolowooza nti nno bacomedian bonna boolina abayimbi bonna boolina bagenda kukola ki kuggwaayo kubanga obuzibu obulala bwabula nti n'abayimbi bennyini ate bazze ne bawamba show nga King Saha yabadde nga ali mu kulonchi King Saha yabadde nga alonchi Moshegeera occupies obudde show ya comedy nayo nayagadde G-Spice nga ataddemu kochi abayimbi nate gwe omuyimbi jangu okuba ennyimba bbiri tema comedian ajje kati ba comedian bagenze okujja Juliana bayimbe bambi nga bakimanyi show aza kuyimba mugenda Juliana ne Irene those are professional artists okay they know what they mean and they know what it means okubeera nti no bazze buzibe bannannyini ki show oshegedde so kati nakola ki n'ateekawo obudde bwe batandise ne bubalyawo zagenza okubeera saa 6 nga Maria kitannalinnya ku stage Amoti tannalinnya ku stage comedian ab'amaanyi nga tebanna bakukola ki kutuuka kulinnya ku stage however DPC nga asazeeko gaga kikome shule tukyali ku kya time management ya share nti yamulimye okukola ki okukwasaganya so tuba tuli awo DPC nga akoze eki nga zisazweze 6 mjeeke ebidongo era n'asaba Abitex obudde bamwongereyo obudde ne bamwongera essaawa egi kati imagine ba comedians ababadde nga Mariachi Amoti ne batumbe tubadde tebannaba kulinnya ku stage kati ba Madrati kwe tebannalinya ku stage kati batumbe tubali ku stage Maulana and Rain bagiyingidde so wabaddewo disorganization now Mariachi tumbe tubali ku stage Maulana bayingidde nabo bagenze ku stage baagala kola Maulana bali ku stage Madrati and Chico nabo bayingidde so they didn't have that time ekibaleetera ekyo Joshua kimanyi jjukira bw'otajje kukola ki ku presenting nga wali tajja kwa balance naye ate obuzibu tebwabadde bwabwe obuzibu era naye ajja kyekwasa naye nokola tewakoze anti nze nazze nga obudde bukyali so yo show yabadde ina okutandika ekitini ennyo saa 11 yes yabadde ina kutandika misana waliwo abantu bomanyi nga Mariachi ojjamuwa eddakiika nga 3 Malamba ng'ali okwo Maulana and Rain dakiika 3 tetunayogera ku bayimbi tulina gundi tulina ani tumbeetu nabo jjabba wameka 3 tumbeetu kino olubuto empale ekomeno muki ba Mary Hart mupepe kale so kati ekyo ekintu kyennyini Josi ky'oli mu kwogerako kituufu Abitex yo obudde bwamulemye naye yakikkiriza wadde yasabye gavumenti ekyuseemu eyongerenga ku budde abantu nga bategeeza ebivvulu mu Kampala naye nga time management Josi naffe tulina okuyiga okwesettinga obudde bwabadde buwanvu eyo concert yadde asetinze yayise simanya ki comedy festival kiba kitegeeza adde yeetaaga okuwanga agaba obudde ne yeeteekateeka n'amanya kakati wano wentuuse abantu bano bonna obudde nasobola okuba nga mbakwasaganya gundi anaazanya nono anaazanya n'ekirala Abitex kyewakozemu ensobi ng'ate Abe Musinguzi nsubira Joshi omu ku bapromota ab'amaanyi okuwanga wano ze mulimu abantu be yaleese n'ataano gange nadde sigabawa ngani Wumiti okyamuwa 5 kyokombo kati Kasesa agenda kuzanya ki owa Wumiti ne tubuli bulala family babadde bazanya bi Sibitoka agenda kujja gwe Sibitoka osobola okusasula 5 jo ng'ogenda kulaba ki Jose Chakala ogenda kulaba ki bonna ogenda kulaba ki mwabo bonna ayinza okubanga ayinza okusasuzako akasente Tata Kimbo oshegedde yes nyabo bonna wabaleese balidde obudde bw'abakomedians abalina okukola ne Joshi era ekyasinze otusanyusa n'oyo ekintu kimu nennyini kivulu yamaze n'agamba bannaye nabatimbe naye nga tekuli asobola kukola sente ze namuwadde
yagambye ku comedian bonna be natimbye tewali gwosobola kutimba nakukolera wadde emitwalo 5 meaning ne mwenyini yakigenzemu ng'akikola ki kubanga agambye mbu ate yakoze ensobi teyayawudde drama na comedy oshegedde because abo batuli bulala they are not comedians. They are what? They are dramatic. They are doing drama. That's not comedy. Ndaba kitu yabadde akwasaganyeko n'okati ku nsonga eyo aliwa sente z'omunauganda wa comedy kuba bapromota baakabawa ssente bapromota eba baakabawa ssente mukulu wa Bitex aludde mu ndongo sinsi myaka oba emeka kati okuze omulaba. Yes, ndi mwana muto nnyo by the ones ala taata wange naye ekintu kye yategese kyabadde disorganized kuba omuntu ng'oludde otegeka eki like oludde ng'otegeka tosobola kutegeka kintu bwekityo omuli Juliana n'oleeta Irene Nambiru by the yandibadde nti comedy festival nota mixinga nolaba amaanyi g'abakomediani gano weegali obola bati yalanga muyimbi. Okay. So they came as surprise artists. Yes. Kyabadde disorganized nti tekyabadde ng'omuntu agamba nti neeteeseteese. Bayire batandika okiranga last week na juzi we twavaana okukola show we nakiwulira nga drive zigira. Kubanga omuntu eyandifunye mu kintu tosobola kutugwako kuba naye tebalina ssente. Bane ennaku zino abantu tebalina ssente twagala okyaka tulina ssente teri asobola kugula mitwalo 10 kabe mitwalo 5 singa yakoze nno kyami enewe mutwalo bandibaddeyo ne ssente zabadde nnyingi omunauganda tatya loss yes but sisobola kumala waliwo yaŋŋambye tezaaweze na mmeeza 10 okitegeera kati byaki ebyo biba byotegese kati awe ŋŋambye ensende y'omunauganda erabye because bapromota baakabawa ssente okitegeera ate n'avaayo najja n'akuba Eddie Kenzo okozi yakoze ki yazze nga yagambye mbu beerimbika mu gavumenti bagenda ne bajjayo ssente ne bakubirira abapromota bajja beerimbika mu mulimu gwaffe gw'abapromota Eddie Kenzo yali ategese himini nti no Eddie Kenzo ategeka ebivulo mu promoting Eddie Kenzo yali ategeseewo tategekangako simu yange awo Abitex yayokyeza just maybe tugambe mbona alina ki nesenga n'atuma yamuyisizaamu eggaali senga n'atuma yayabadde alina ogimuyisaamu agambye yamukabidde obuziga bw'ekiroko akazi kantamyako mukamwonedde olunaku olwo lwabadde lwayonoonese dda ate ne kajja ne kalugattako n'okulwonoona n'agamba nekisinga okunneewuunyisa kambabuulire nakawe miliyoni ezo naye tekasobola zizikola n'okatimba tofuna mitwalo 5 Josh festival kitegeeza ki festival kitegeeza the word festival it is big kitegeeza nti it is beyond the concert or beyond the show because the show you're going to come oteka awo stage yo sawa ne festival kitegeeza you just have to be like showcasing lot of things in one bunch. Oshegedde nti if it is a festival on waliwo okubeerawo bigu it's like a big ebintu ebyenjawulo different things different activities ogenze wala nnyo ne Google egamba festival is an organized event or community celebration typically centered on culture, tradition, religion, art or unifying theme. Exactly. Yes. It often features performance, food, ceremonies, and providing people with a shared space of socialize, with a shared space to socialize, celebrate, and uphold heritage. Thank you. For festival, air comedy, it was all about comedy. Tewabaddeyo mmere, sagirabiyeyo. Wabaddeyo stage ejo. It can be multiple stages, according kuba n'abo ba comedians. Nga bogambye nti batuli bulala, they are drama. And these ones waliwo abali funny. They could have different stages.
stand up. So when we talk about stand up comedy, then you're going to go to Salvador. You are going to go to Mario. Salvador. Tebabadde. You're going to go to Pablo. Those are the stand up comedians. You're going to go Maulana. Okero. Yeah. Maulana and Rain, that is not stand up comedy. They do stand up. Net the Sevo. That is not stand up comedy. Okay. And waliwo no guy ono bamwetano Okero. Bujingo baye bujingo that guy. So nze kyenalabye nga bwe mba nnyonnyodde ekitono kye tutegedde okuva ku festival. Ebintu bingi byalaakinze ogimekinga. Naye n'obudde teyagiwadde budde. Ekirala oba simanyi muzeeyi ki ekikusika oba nanyiiga nanvuma nvume fine kyali wange naye jjukira alinayo regi speed yabadde yaki alinayo regi awo maaso who could make even better money is it more next than month? even yeah it is next month regi abadde agenda kukola sente nyingi yo nezisinga zeyakaabidde mu festival unless ng'alina birala byabadde ayisaawo I'm sorry to say ekyo kituufu nti no yo festival teyagyeyo theme. It was not a festival, it was a show. It was a show. Eyakasooka okola festival yali omukyala Jennifer Mususu. Waliyo buli kimu. Festival ebeeramu ebintu ebyenjawulo, different activities, different stages. Yeah. And if we are talking of comedy, twandirabyeyo ebisolo ebyenjawulo. Kwegamba ebisesa festival gatta omuto n'omukulu. Wabaddeyo bantu bakulu. So kwegamba beesonyiwa ebigambo by'atamanyi. Teyakitegedde. Yes, yategedde meaning ya festival. Olulala bw'obanga okola festival taata sembubi n'omukulu n'omuto akubira engoma omukulu n'azina sooka ng'otegeera ekigambo kitegeeza ki. Anti kakati nno kyendabawo ekizibu yanoonyezza erinnya erigenda okugatta abantu bano bacomedian ekinaasitula sheeyo ng'erinnya liwuuma nga bw'oliwulira naye mu kunoonya erinnya n'ayokeza anti yayokyezaamu kuba bye yayogedde erinnya lyataddewo teyakoze linnya kye litegeeza. Because if it was a festival, Eddie Kenzo yakola festival. Eddie Kenzo festival. Wali abantu okuzannya ekololo. It was a real festival. Because there were different activities. Exhibition yaliwo. Oshegera walimu exhibition. So activities zalimu culture, religious exhibition. Ene yabadde show. It was a show. Ate nga VIP show. Kubanga bw'ongamba tiketi y'emitwalo 10. Ekirala, to be real, kyengenda okusembyayo. We are into oba nkigambe ntya. Tulina embeera gye tuyitamu etali nyangu. Worldwide, eggwanga lyonna n'ensi yonna. Akasente tewali. Ne waliwo ayagala okulaba Maulana ng'ava eri ewaffe ew'obulenzi. Naye ng'emitwalo 10 takola ki? Tagirina. So festival egwana ng'omuntu wa bulijjo nga kasaamusaamu. Tetugenda kujonkera nnyo kubanga ojja kukeera otuyiseemu eggaali n'amazima ge twagambye. Anti kati awo agenda okuviira agambe gavumenti nafuna obuzibu. Yategeka show. Kubanga oba oŋŋambye bakomedian teyabamaze bakyabanja. Agambye alina abantu abamu be yakolaganye nabo aba stage abo biki bakyabanja kyekiddako kugamba muzeeyi kyansala bako kyonkolerayo bwatyo olunaku lwaleero bwe tubadde tugenda maaso bwatyo tubadde olunaku lwaleero tetumujonkera nnyo kubanga mulinde agenda kubadda musimu amugambye tiki yagambye akakyala kakyala gwe awo wenyini wetubadde wano okusibuva baaka olunaku lwaleero era tetwogera byanjwanjwa tufeffetta ate netukutegeeza mu kibuno ekitambula malitaani sana.